Inside Story Uganda, real source of political updates. Mukuru Tamale wabanda kuzine kigambibwa nti nno Muhammad Nsereko ayobana Bobi Wine ku nsonga ya Seggi ebetebiri yo kangubolire abantu badde baga Bobi Wine maya gamba ayitiriza akabadi Seggi ko gamba ye yategeera agula bwabukedde obusajja bwabukedde obusiro atulaba akakodyo ke bakola nti bas akasajja kabukedde akasebowa kasoka kukuba nti ka milioni mu Rwanda ali mu America milioni ebi n'abisaba government ashabye nabanja nabo buli bazimuwa oloza ziri nagamba abana bange nti ndwadde naye njogera just mu government mu benyondo mutte wobi wazi chimanyi ndi Mirundi yalwadde mugeni akomawono mu bom tayimba ne mutte kati Segirinya n'Ensereko bali kukaza nnyo kakati Segirinya ali kukaza nnyo tayina lulimi lwogera mu parliament yes tasobola kwogera ayagala kwekwasa bino ate nze mze nsubira ebintu ebi bisatu Segirinya mu bubadya yezo okufiiramu nafe ebyaddala kubanga Bayibuli yetugamba nti omwana yaddanga ku nsiko naga nti omusege gundya abantu bamudukira emirundi emeka esatu nga bagendayo nga namakulembo y'omuzungu yannuma ekyaddi ekyali kumuluma kakati obubaddi bwakola naye nga bwe bamwereetera omusajja atalina senior 4 yajjira ku certificate y'omukazi naye wagundi kidadala sente nadduka abo mwankole gye tebaliyo abalinga Segirinya mwankole gye tebaliyo mugundi munoza ne Uganda gye tebaliyo yes abo boyo wakabadi alowooza nti okubeera mu parliament kinene nnyo no parliament n'obutasomaabu nti regulations zibeerawo nti ombaka parliament abenefitinga atya medical insurance naye lwaki bannabaganya Nsereko n'amwesibako Nsereko naye ali mu kabadi ate Nsereko yazanya bibi bwati Nsereko ayina endowooza ajja kwesimba ku bwa meeya nze kugamba abaabu obwa meeya bwa Kampala amintaininga ekifo kye kino obwa meeya tabusobola buli bwaiti even if Lukwago nga bamulimbye bana befudisa ba gun ne bonga nti yesimbe ku bwa president no will get a person but obwa meeya omanyi you can easily win a constituency but you cannot win a district sinyangu kwa yoji nene ne resources ezigenda mu bwa meeya bwa Kampala aki nyingi ekyokubi Nsereko tasobola kuwangula lutalo na Bobi Wine Bobi Wine yabonyebonye nnyo ne bamugana okuyimba ne bamuteeka mu kayumba k'enkoko ne bakola ki Bobi Wine ye musajja gwe batogeranga ku nti alya ssente ne wabeerawo obujulizi babyogera bwobujulizi tebuliyo ekitegeeza Bobi Wine bw'aba yalya ssente mu gavumenti ndowooza Museveni yamukwata n'azimuwa ye kennyini aba tewali evidence ne Besigye okuba bano aba State House n'okuba banandala amafaabi ye yagenda mu Bank of Uganda Besigye yazijja n'ababuuza seeri z'ennamba zino mmeka so ntera okubeera ne ssente zange empya zibeera n'ennamba zaazo kakati wanukana etteero ti ennamba eno n'eno Bank of Uganda yagiwadde Mirundi yagenze mu State House Besigye waategeerera bakiga banne bamubuulira mu Bank of Uganda sizina ennamba twaziweereza State House Besigye n'ategeera nti bayinza okugenda ne bayirumba amaka gange ne baga nti waliwo ssente zabbiddwawa mu Bank of Uganda oba mu State House Besigye mugezi nandula amafaabi nga kali awumbwa yalya buli ssente nti nze ennyumba zange nasalawo nziggale njavuwalira eddala naye nga tebatadde mu muntu era ne woofiisi yebaali bampadde mu president's office ng'erinanye ya ssale banfunge balina emitima emibi naye bajja kusasula tukeera kukolima wala ate tukolebera omuntu ogwo yalina ejjoogo lyatuyiramu zisibagambangako okusokola nda z'abantu ne babayoola eheege bawa obujulizi ku Serena byonna weebiri kendi bikuba bajja kudduka bajja kuba abantu wano webati mwafuna dollars zammwe sinsiridde she must denounce the tax benyondo n'enkutta she must go to new visa nswera amazzi tosobola sisobola kale nalingido
benyondo nkate Kalisa nalisimusa Kalisa ogambye abantu nti nakolera omusango wa billion 10 ne muzikabana akomone asinikwamani ejeneza yali emaze okweyasa ekibuga wali ogenda mmutte ninge benyondo mutte bajo yamuwe ate how do wanawulidde ajoga abantu this man must go to any DS where we can control him nze ebyuma byange bibakwata buli kyayogera kyo baba ni odinga mbana bawulidde kati Kalisa jana omutwe gwe akoze n'abalidde Kalisa esanda yajibuka mu bubuusi yali awedde nalimu benyondo mutte nze sagala muntu antabula I'm a very obedient man very hard working obujozi obwo ate singa bajja mu mutima mulungi ne banga nti otuyinako evidence ntwatta abantu batutwale Heegi yali agala mbu dodisawuni ampa abiri nga kwani nali akawomu emere ngaosonga nsonga bino byonna gobinkoledde musabire tusanga tuyinawo twete kuyinja ogeramu mumwetta munne kakati gundi abo abaana okutasoma bwabwe basegirinya it could also be tusegirinya kubali bafunana ebijambye eyatuuka eri nakonfesinga kakati agent wa gavumenti mu kiseera kino lwaki obulwadde obwakwata segirinya tebwakwata munne bwe baali sewanyana nkotokola kabadi osigirinya omusajja ayinza okuba nga wa gavumenti nga agent bayinza okubanga bamuga ntoddanga mu palamenti gituulamu bamufunza n'obutasoma bwe yes kakati olwo kino yakikola akifuniramu sente abanga palamenti emumye bamusondere no teri kumusondera ne family ye nevayo family ye bwe yagenda mu palamenti mwafuna gavana wa Bank of Uganda some people ashame their families whenever I'm fall sick I cannot go to State House to ask for money. Era mwe wejjanjaba n'abantu bo abokulusegere. Yes, nejjanjaba. I have friends, I have relatives. When waliwo abantu babiri bampa obukadde 100 20 million nga bagwose babiri bwe bati naye abantu bakwagala mu nnyo kakati bwe nkulaga ssente ezakayingira kuno kusimu kuno nti ngula eddagala kwerako obukadde bubiri olwaleero kwerako obukadde bubiri katonda wange how people send him kubana bo bajogerwako omuntu y'omu yazajoza gavumenti emyaka 3 ate kyamulemye tagenda kifuna kati gwe abantu bakuwa buwuyi nabo bajogeddwa nabali mu gavumenti bafuliddwa ebitoli ne babinyamu ekitoli ne bakinyamu ne bakikomyamu ne bongera ne bakinyamu ne bajoga abaana b'abannaabo kubanga ye Museveni simunenya eno gurupu si ya myaka gye ate be bamuli ku lusegere bumala kuba mu mpapula z'amawulire ne bukuno ngakammonita bwe kali kalimeti kungozi not anolita not kali soja byona anolita mukolo kigwokolerako oratory naye mukozi munafu nimukozi lwe bwe mitwe bajasuba bemonita bamuwere mukozi lwaki etavaayo n'abako kyayogera ku wamaje tasobola kwogera ninga tasobola tuyite kini tubaka sekanga tukabam twetugwase bakabentwe kubanga ekibi ekiriwo yogera ku candidate wo tebulina toli candidate tebalina candidate ni muhozi wali ate bayina ono yabakba babonna n'abamalawo nga yeye kaya yina okubeera president w'eggwanga ng'obujjawo mu buwango wawo omukomu afukiira president tewaliyo era babadde balina meeting aba bana nekikwata yonna baleeta omukazi ng'ayitawo baleeta omukazi omuwala omuleeta ng'ayitawo era omusajja yabakubidde essimu wa famire yaabwe ne bamukubira essimu bava kulya kyaggulo omusajja bagaya ayumaati ndi maleetwayo omuwala avuganyeko bwa pulezidenti tumubaka luneddiikuula amukuba kuba kibwe kye batamanyi mu famire ya Museveni mulimu buyingiza ebbiri mulimu famire ya Musekaguta tiyo tejoze tenia ku bantu nayo bagijooga nti if you can have the courage to humiliate Muhoozi in his own father's government omulenzi mujozi omulenzi ajoga omulenzi aniyo omulenzi ajoga nnyo abantu naye jagenda bubi neyitira bamukuba damini bamukuba is more hated than Idi Amin
kakati binatuleka wa Segirinya ne no Segirinya ejja kugwamu you cannot defeat kubanga kirikiriya Segirinya talowooza ndi buli bukirindikibwayo bulingire document nti teita mugonde ate how this parliament is government money if you did not go through the health board ate bakuwa batia mukulu watito yayitaliwo nsitukaatubulire lwaki omwana oyo teyayitayo because when we talk like this you tend to believe tetulumirwa naye ffe tumulumirwa Segirinya nti gwe bajja kufuula egundi omulambo mu nnyanja abavubi bagubbire kenge bagukwate kengege they will turn you eventually you will die tolidda mu parliament kuba gwolikazanyiriza banga abantu kati bamaze omutegeera it will continue kamiliyoni bwajjo atagenda kuyimba omulwadde yabali ku kitanda niyo musajja obwo nikafukamira omuseveni tolongana kagenza kusaba sente nekabungetere wasale where is their wealth tebayina consumables ani bakazanyisa kwakubya abantu tiya gas nikakomona obukalamenti bwako these are idiots ndabye ku lwaliro ku kifaananyi mukulu Tamale waliwo akalongoosebwa nga n'okulya tosobola naye ndabye ekifaananyi nga mukulu Segirinya akutte ekifi ky'enkuka ali ku kitanda akivwabiira bakasiriwaza nti dalono yakasiru nnyo tukasoma omanye tekankubuulire me I come out and defend the people kubanga I have a credibility I think what if Segirinya dies tomorrow ate nabana abaserikale tebamanyi kulagana n'abakulukusi Segirinya aligenza okuva mu komera nga medical board yayo badokita babasibe bamaze mukola ko report nti kino nakino biramu kubanga mzee tebalowooza nti waliwo omusiru asobola okuzanya obubadi let me tell you Gasumba oba yazanya kabadiki naye kazanya bulungi Nabukeera ono Nabukeera gobayo yes tiwamwocha anti president bwayagala okuwa Nabukeera sente nti alaga mu ddwaliro dokita wa president nakwata Nabukeera namukebera dokita wa Nabukeera dokita wa Museveni nawe recommendation omwana tebamwocha bwocha onti kusinza ku kinti face ye yalinamu ne private person yalinamu omuntu yenna ali malicious ayokya face najonoona tulabangayo omukazi ayira mu nasi kabina ekisoboka atakabikalaba nagamba dokita wa president nti gwogudde Gasumba has incited everybody era ffenna twakyawa omukazi ekyokubiri lwaki poliisi teyamukwata anti bakibuliza nga omusango teguliyo Gasumba omwana amusanga mu ddwaliro ng'agenze kulaba taata we mulwadde n'amutulira n'amukwatirwa ekisa kakati nga the only marketing thing gy'olina okukolera Nabukeera kuga nti step maama we yamwokya kubanga abakazi bonna bagani nawe wange gwe ndalekayo abakazi babikola Gasumba yali very strategic musajja nnyo kakati poliisi egenda okunoonyereza kubanga olutalo lwali mu State House nga Gasumba alwanagana ne Aisha Kabanda ne Namayanja basiraamu balaba Gasumba nga zze oba okuyamba omwana omusiraamu the struggle was there kakati ne dokita n'ali commending me I told the doctor what do we want let the president contribute money and egundi omwana atwale mu ddwaliro ekyo kiggwe omwana teyatwalibwa mu ddwaliro tebamutwala mu ddwaliro Gasumba yasomesa Nabukeera si kibi oba sente z'eddwaliro amalwaliro gatuuka ne gabeera expensive nga omanye abantu abakuga nti basoda sente tezibeerayo 1,000 meka tubula nti nze n'abagagga batono nina abagagga balinga 10 naye bakola ekiriyo naye guno omuyolere ogwakatolo yakwata omutwalo gumu era nze bano okunjavuwaza bano abaana nze waffe webabeerangayo olumbe oba tufiiriddwa kamunye zange nga zezikola nteekawo mumotoka lwaki saagala musajja agenze kuziika ngaate bamuggyeko emitwalo 2 addeyiwe nga tebalidde kyaggulu agaitu agenze kuziika wani wangulu Tamale era nzegenda nembagamba abavubuka abahokazi abana abatembere nembaga nti bumusolooza ku bantu sente ejja bimanya kubanga bamuga nti Mirundi sente yazaagala buli waboda mumujjako
ekitegeeza obunswaziza kiri nnyo kubanga mugenda kukuŋŋaanya 3,000 owa boda omwijjako 3,000 nti mirundi yazaagala sisobole sente ziba nyingi ntono okunswaza anti tebasirika bonna kakati omukazi omwana omusajja wa boda naddayo eka mukazi we namubuuza nga toletedde mwana ddagala nti ani tubadde tuwa mirundi sente ali ku kitanda kale abagagga abo abakola ki ogenda okubeera ku lediyo ngaomuntu agamba naawe walya sente bakusondera nga tomanyi nze ne bwe nabeera nga mu state house nga bwojja mu state house nojja noyogera nange nga nkuwerekera ku kotagaati nembaga nti bannange oyo bwabalimba nti tulina kyetwogedde ekitali kunyumyamu abalimba babalyanga sente ne baddu waliwo omusajja ye baali bamumanyi ku kotagaati ate abasirikale okubakumana oba sente meka sigala ki omusajja oli yabba abantu nga ayingiza motoka mu state house munda neyetolola bwati naddayo nabaga nti omukulu mulabye ate babamanyi polotoko gyoyitamu oba waliwo bataliiwo era bwe baddayo bagamba omusajja bamumanyi n'abasekale olabe bamukubira saluti oyo ezira gundi mike ezira yali apangisiza wano opposite state house nga bwaba ananyaga omuntu omusirikale ava wali ate omuwammeka omukazi serikali yavanga ku geti ya state house wali najjanga adduka n'essimu muzeeyi anataka kuzungumuza naweewo kakati ono atudde mu ntebe bati obusiru how can you hold Museveni on the phone waiting nalinda gwe sikyange naye nga yadde ebbali era abantu bangi babikola bana kanjogere n'omukulu kanjogere babbi amateeka agafuga pulezidenti nga nayogera naawe bayinza okukubira eddakiika 10 Mr. Mirundi muzeeyi wants to talk to you kuba oyinza kuba mu taxi abala bakola kusinga Museveni akwagazaki webali nnyo otya sikulwanga akutwala kalabba kiki wakoze naye te used to ring me nga alabye story enfu nga baziteekamu abo abaana paka lwebakuba akatambi nange nengula ebyuma bakubira ddala kakati nga bakubidde kika 10 neweteekateeka era basooka ne bakuddamu abaswitchboard Mr. Mirundi are you ready for muzeeyi kakati waliwo abo abaana balina akakodi akalala bayinza okukuba essimu ya Museveni 888 ne bagijjako kati nebakugjeewo omukaga ne bagamba muzeeyi abadde akunoonya naye nga yabafere kubanga ya Museveni yakubira naye gwetusobola mukubira era waliwo omusajja bamuyita Emmanuel Katongole yali mukoleze chemicals akavuka kaali kayiye eddoboozi ya Museveni okamala okamala katwala abaana mu revenue authority bayizire kakati bawandikanga esitoli mawulire ne bagamba nti quality chemicals egenda kugwa terina sente ngate Museveni yajagala nnyo buli mukulembeze ajja wano yekola eddagala lya siriimu nakiri akavuka nekakubira Katongole why didn't you tell me that the company is collapsing come to state house kozi Katongole ali ntebe yafumula emotoka okuyingira state nga Museveni gyali nga taliyo mbadi kali time yakagwako kali kageza okusinga bano nekatege kali takasobola kukola bubadi bwa Segirinya akasajja kano kategeera nti Museveni tayinza kuggwebwako oyo sente ku ssimu kategeera nti zigenda okuggwako nekagijjako kagenda okubira Katongole kali kajja mugamba I don't come to state house yogandi simanyi people mu Imperial Hotel balimu nga batudde abambala amasuuti walona gundi hotel embalala abana bamukubira essimu president yatugambye nga bogeranga Museveni hotel yanoonya sente mu banka z'embalala zonna nga bafere abaana ne bagenda ewangundi Reverend Bakalibwa Mukasa ne bamugamba nkwadde obwa minisita ate Bakalibwa Mukasa ekyamuyisa nenambozi kyaliki bwa minisita nga bamulimbye abaana ne bamulyako obukadaaga ana ngenda kubeera minisita mulindi okumanya Bakalibwa Mukasa yali confident nti agenda kubeera minisita yagenda kusimba bamusomenga gyali nga lisiti taliimu navuga emmotoka nagenda kusibisi nga lisiti taliimu sikatafe waliwo negundi oyo badda singa omubuuzi badda bagendayo nga nibamusuubiza nga Museveni nti Museveni atutumye
ya baso kwa nibamukubira badda I'm getting complaints that you are not popular. The independent is popular. Ngamazo kuita mukamyufu. Abana ne bagenda. Batutumye tukubulirizeeko. Obotu wasende obatu tuwo. Fe tugenda kubulirizaako. Badda nafulume bweru nankubirese. Nemuga badda kubanga president yawa badda sente z'embaga. Nzena zimutwalira. Badda kumbaga yali ammanyi. Nankubirese. Kakati ate nze nakati yenaleero ate kati president agamba ti ate independent nemugamba kiki bali wano bavuga eryato okuvesese balitekitinga mangu waliwo omulala bamuyita Paulo Etyanga bamukubira essimu Paulo Etyanga kati mugenzi yafa nti batugambe tukoleko lipooti Paulo Etyanga nafuluma ebweru nakubira Moses Byaluhanga mu State House namweze sente zanze kwakoda bane na yavuwalana kati sente ze munsaba zizaki nanga bakwate nga badusedda kibakola abakazi abo baba basete babe bakako aba bakazi babe bakako eyo group yaba bayayi banaki ish chobala buligo bakwata nakala baba babi rozali echenji mu State House walogo bakotte bamunywezeza yeja kuvaya nego banga mambo yazenga wa kanisa nebo mwasendeze kanisa nazirya na yaba twabo tubakolagana ba State House achobuza ojane balwa yawa uli faza uli mwawule ebyo ziba diru nga ababbi ubanga bayo bategedde mu State House mwenyine mwalimu mwemi bashali mwali akamutana kati omwana nabbira mu linnya lya kitaawe yali amumanyi nti musajja president yamwagala nnyo taata wa mutumye Kenya ye yawandika akapapula nga tamanyi nti mutabani we naga nti president alagidde amutumye Kenya nebakwata emiliyoni nga bisatu nebabimuwa kakati ate omusajja akubira mutabani we mu State House amugamba ndi mulwadde sina sente zikolaki ngakunzijanjaba kati agenda mu banna ab'omu akaunti alabo baza ndibamugamba what's the name of your father nali babulira this man got 300 million from the president nalaga nibamulaga gundi gwe bazitwalidde nga mukozi wa mu State House yazitutte tebamukwata ebyo bigwera baba baabo so therefore kakati okoddayo emabeganga ogamba nti tetujja kukola mbasegerinya bafiiriza abantu nti abantu ba Uganda baagala nnyo okuyamba William Pike bwe yabeerera mu New Vision ng'abaana abayise obulungi naye nga bakadde baabwe baavu William Pike mu New Vision yabafunyanga abana abaweerera scholarships bagenda okitegeera abazungu either tebaliiyo oba fake results oba bana babagagga kakati eyo project neekolaki neyononeka ozanya buli badi tu lwaki buli kintu Museveni kyakola tekitambula eggwanga entandikwa babibbira mudda abantu bababba ne bakoowa kyobola buli kyebazanye buli kyetolera ku ekyo nemyogaba RDC bagyegabanye ali bamukulembeze mulala alireeta idea ne bagikkiriza nze kyenva nkuba basegerinya ti if you are educated you have nambozo mulaba alina obuzibu abigoba nabitereeza bulungi nagenda mu medical board nebamuwa sente naye onotiyasoma obutasoma bwa segerinya bwe mubonyabonya nobwabukedde akasajja kabukedde ako kalya sente nekakubadinekako segerinya alinazalandi segerinya yabasiriza omuzonga otubakuwa obusente butuna obusebo kakati mukulu Tamale nga tuvuddeyo omusajja ono owa Russia yafiiridde mu nnyonyi naye ngaebyo tulina ebintu bibiri mu Uganda ebibalimi okutegeera bakwatako ne billions bawa bamasale b'Ekenya bakube mugozi bamwononi relative wamu gundi bo bimanyi byatasobola kukola ku mugozi mubikola what type of family is this ng'ate bennyini bye baagala gali nnyo obwa president oba atutta naye oli mubba ne bamutta naye bumulemi tajja kufuna alina malisi y'amaanyi nnyo kuluna ku mukozi malisi yeegaana kakati nkugamba nti mufiiriddwa ekintu bagenda kuleeta namba plate empya ulira namba plate ye otafiire yabagambye siza poliisi
era sibimanyiiko kubanga bwe baba bakola ebintu by'obujozi bwabwe poliisi nga bakubyeko emmotoka ogenda kulagawa ku poliisi yes ate newete poliisi mugijjamu netabimanyako Utafiire yavudde yes mutuufu nnyo Utafiire mwagala nnyo Utafiire takkiriza bujozi lunaku lumu bamukolako lishafu nomujjako bwa minisita Utafiire yagaa nti next time inform me I can cause trouble era Lugunda yajja n'ayogera mu mawulire the president is going to give him an important assignment nemumutwala ekkono kubanga Utafiire ekintu ekirwanire Wafulu Nassa yakola bbaala kuva myaka gyansa nga atunda mwenge naye atwala abayeekero omweregeramu ntyo muyitulete okumweregeramu Utafiire ate ekyokubiri Utafiire lwomutegeera nti Utafiire musajja Utafiire ayina bajjeno babeka mu ministry of internal affairs naye alwana nabo talwana nabo Utafiire respects his wound colleagues Utafiire olwagenda noyo jeno mukoza ali mu internal affairs ebijambia Masaka bijambia byakoma kubanga bo balijjeni siba bichukuli nabaga nti ebijambia bya busiru abasajja batema abantu ebijambia babakwata ne babatwala mu kooti tebasibiddwa njegeri yadde abasajja abakedde mu kooti okuvunaanibwa ebijambia bakoze katemba atali musasulire bafulumye mu kooti ne badduka nga bakuba amasasi abapulisons amasasi. How do you take a serious person omutemi w'ebijambia when has many people terrorize the area? What prison yali alina okukwatibwa? Yes, bafunga bonna. How did these people know nti bali bagenda kuba mu banka? Bakitegeera batya? Era abasajja abo akasajja kakayinja banyigidde ekibira ekirinanya kooti y'e Masaka kirirudda ntweyo kantwe nze twanzise ekibira kirirudda e Masaka sikiraba wao abasajja bayingira mu mmotoka one of them fled to Kenya another one fled yagenda bamukwatira Ntungondi no konsalo ngagenda Rwanda abasajja abo baagera nga Ssaabasajja Kabaka ali Nkoni ne bakola omukolo ekako nga makubuya yaliyo kati nga security Masaka eriki nga banyo eriskata yes not a quantum musajja wa prison kumukuba amasasi mu lujjudde kuba ebijambia it tells you nti criminality aliwo andi Museveni yamujja ku wansi amanyi Museveni era kitabe bamwitanga jjajjaawe bamwitanga lwaki lwa budongo y'omu ku bajjeno ba Gundi bakabalega abamaani ebunyolo Museveni akuwa ekifo nga tatulwesinze Jehova baali bamutuddeko mu Yesu kakati number plate eri bweti nti tufiiriddwa ebintu ebi si lutalo wakati wa Utafiire na Mugwezi ne Mugwezi naye simunenya Mugwezi yayogera ti ekintu nakisanga mu ofiisi ekyo kiriko munene yakireeta banoonya ssente z'akalulu kaabwe ate si za Museveni naye buli kimu kyonna nemutulugunya abantu kubanga namba puleti eyo ey'emitwalo 79 ng'ate n'emmotoka yo bamala gikebera oyina okuba n'obukaddo bubiri ate bayinza okuleeta ate zinagendayo kakati kano kasajja kabukedde embwa obubwa kalidyusinza olutalo kuki Utafiire nani? The salient issues are not discussed. Is it affordable? How do you separate the police? Abali bakola number plate babayitanga tumpeko wava muno ne bakiba ne bakitwala bava muno ne bamubba ne bamwavuwaza bakola nnyo lokoyenda Swiss bakola nnyo lokoyi nga z'abalondemu z'Abachina tampeko bagitwala dda wako muno takyagirina n'olunnya lw'ennagulu terukyaliyo baleeta abafere wana abafere gye balima n'enkoko girya n'ente zigirya okuti ntekulaba olutalo wakati w'abalimi b'enjago n'abapoliisi naye nga bano batudde mu palamenti webaza bafumbubidde abatudde abakimanyi amayirungi Kenya gesinga okutunda mu Nordic countries ennoowe balina eddagala libagajjamu bagagayanga mbuzi amateeka gasinga obungi tegalina lisaati naye gundi yali abadde agamba Utafiire mbw amayirungi bagaleke yes ambye amayirungi galina ditalenti kuba bantu bali wa researchers kakati amayirungi bagala bagawire nga baliko nanyini ng'omuyaga twala bate bafugaya nga kirindako nenjaga era weeri tiwe naabula feti gyojugula feka bo balina mulugo
Mubala bino obujozi bwa ate bali 10 abajogensi. Abajogensi tebasukka batano. Niba lyo webetu kati mukulu Tamale Mirundi omuntu addu. Kakati ekyante ekyo. Kakati tunuli ekyo. Yes. President Museveni yagende wa mwana okula. Ku Gundi ku Mivumba. Nze si mwana okula. Naye nkola vali addition. Nti wana muyina okuwa abayimuvumba enough time like a year. Kubanga nakirabako mu takisi. Takisi Kenya babawa emyaka 5 okutaleta kamunye mu ggwanga. Kati mulimu ababadde basuula emivumba nga giri ku mmeri nga gijja abo baavuwazizza kubanga bosanyusa abakyayi bw'ogigaanirawo kati. Why don't you give them ample time? Nobawo omwaka mulamba nti abo abalagiriza bajje. Ekyokubiri lwaki abantu Uganda bagula emivumba gye tusobola? Kankubuulire ekigambo muvumba kiva mu liiva muvumba. Omuvumba liiva muvumba eri wakati wa Rwanda ne Uganda. Mugga gwe bayita muvumba. Ku mulembe gwa Mini walabako ku muvumba yavanga nga babiyita Kisumu. Gye byavanga bijjako ekibino ne Kabaale olw'embeera y'obudde nga mu Uganda tayambala ki jaketi muvumba. Naitiri yali ekola bagitunda e Rwanda. Naitiri ng'engoye zonna abaana ffe twambala pink gundi Anglican Church, abakatoliki bulu, abasiraamu green. Ngeze twambala mu masomero bagiyoola ne bagikuba e Rwanda. Oyinza okugamba nti kakati kankubuulire today n'olaba omwana ayambalanga businessman. Toyinza kumanya mwana abuze oba atagenze ku ssomero kubanga buli ssomero lirina uniform yayo buli limu liyeyaweyeya. Ffe twasoma secondary school ng'empale ya black esaati ya white. Bwekiri kati si bwekiri bongera amasomero gaabo. Kikimu ne byine mukulu ekyokongera gundi bali okunwanyi ng'ate Coffee Marketing Board mwagitunda era sente zirina gye zaalaga akati ebyo byabakulu bino babimanyi. Naye kyenkubuulira nti today omuzadde bw'agenda mu wino n'agulayo engatto ey'omuwino England omwana agisomeramu myaka eringa yabbata eba mumu naye y'omukyayina ne bukola bwoti ekisinziro kakati. And I don't know the president manyagenda n'akambwala ne bamutya. I don't know that even the town club of Kampala knows what is in Owino. Tachimanyi. Abazungu bo buli mukolo bagwambalirako engoye zaabwe. Ate tebalina space. Tebalina space. Esimu nti ogiremedeko emyezi 6 nga balesewo endala. Enyina ate gundi endala empya ze balese. Ino ng'ogijjawo. Ngizaayo. Emmotoka nti ogitomedde insurance. Kakati abazungu market yaabwe eriki etambula nnyo nti ojja kugenda mu Owino olabe yesuuka nga y'amaanyi nnyo nga mumu nnungi mitwalo 10. Abakankubuli n'abakazi abo bolaba ab'ebbeeyi bagenda mu Owino ne balonda mu knickers latest. Kituufu kyoyogera. Amasaati bagenda mu Owino amasaati manye ennaku zino tegakyali mu kaveera. Kituufu bagajjawo first class mu Owino ate nga mumu ate nga nnungi. Kakati bwe tuba twagala okutunda ebintu byaffe biriroko tukole ekintu kimu abakyayina bakole standard. So sizini saatu n'ojambala ne kajja ne keefunya. Patriotism tebeera kwa mpaka. Amini yaga nti buy Uganda naye ng'erina quality. The Chinese should not ride or any other person should not ride on the president's back. Kubanga the moment kuyiteko ku Museveni bw'anaagenda produce quality goods. Naffe tweyagale. Quality goods. Naye bo bamala gakolerera olw'okuba babaaniinze. Ate kakati baganda bateekamu ekifuba ne babateekako ekifuba. Omuntu n'ayambala nga bw'ogambye n'agenda ku buko agenda kumubuuza nga tuli ekisinziro kiri mu ngalo. N'agulya omwana essuuka ne bamugamba nti omwana wo tekyalina ssuuka dirwa abandonere.
Museveni is one of the Sagonayote police. Yes. The only thing is that those who have been involved in the Muvumba, Wanga, in the Shangamba abantu ba Uganda, mwayo bonna buli kintu kyonna. Yes. UTC yaliwo nga bodaboda teziriyo. Namujibba ne mudduka. Abasajja bakutunda ne mubabba. Bodaboda. Yes. Bodaboda yalaba bodaboda myaka gy'ensanvu. Kyaliwo bodaboda. Naye mumala kubba. Kakati textiles mwazisuula. Abantu badda ku miki. Babayambe. Bakuba w'ekiraka. Which means abantu bano bakozesa ssente. Kyobona bankuga nti aba intelligence abakitabo tebayamba president. Abasala endiboota nga omusajja asala endiboota ye nga tomanya abagenda bayitire. Kakati ate abasala ate abo nabo gyera baalaga mu byalo ana balina bye bakola ki bye batunzi. Obwavu bugenda okubeera wano. Kubanga bannayuganda tetusabangako handout. No! Bannayuganda badde bakuga nti ekintu kiseere nga weekiri. Kubanga tubadde mu private yonna malumbi eyo. Kati omuntu agenda kukola atya? Yonna malumbi eyo. Mukubye abantu mu ttaka. Abo abalikola mu butale kubanga byonna bya bulimbi. Nti Musisi yazimba akatale k'Ewandegeya. Akatale k'Ewandegeya baliyo katuuse. Omuntu alina 3,000 asobole mu katale k'Ewandegeya. Tekisoboka. Kafuuka supermarket. Era supermarket. Yes. Abaliyo bankoko bokka. Ate kayine ekintu bwekiti kyage. Why do you use all of that money to construct Ewandegeya market instead of scattering small markets in the city? Abantu ne babweyagaliramu. Olina akugamba nti omutembeeyi agende ku store. Ate okutembea kwa Kiswahili means mobility. Yes. Atambula. Emitwe ekiri wano misallocation of mitwe. Nti ffe tubuuza how did this problem start? Kati amanyumba gano nnagamenya bumenyi. Gadde mugazimbibwe kubanga ekyokulya ly'abaana bano kakati bandeetera loosi have to do kakati oyinza kunga ndi mwavu obwafaani yabuleeta birabo bya gavumenti kubanga mulimu ekyoka mulimu oyagala okunniyamu mulimu oyagala okunjoga nimu mu mutwe nnyolemu properties zino zonna ennyumba ez'ebbeeyi nfu ate si zokka kati nakima ki mu gavumenti njagala mbuulire nakima ki mu gavumenti. Where did I join the government? Then call over opposition, very good one to Banana from Fubaniako, Fubaniako. Yes, Kakasi is Chimani. Until Museveni year for years were informed. The mutual is there, Neo Banabanga Mutia. Gets one bully. Now we have it. Nava China, Nabova, Nyeka, Catalan, East Africa. If Ugandans cannot afford. But competing. When did the Chinese ride on Museveni? Bubana again. I teach Okusatu, Abachina, I know money. Let them hire people like me. About experience in marketing, about some public relations. About by the misconception of China and teaching China Chibula. Erasiatico, we had you and follow good Kalamoja. Umkalamoja, Yapu China, Society, Roba officers. Government to Babura. Kakatu no could your misconception. The 1975, Armenia lete gadi za kiragala yazijja China nga zanditiye lale wala nga zanditiye zali zikula siji bitano mu 5 zalemerawo ku kyalo gadi za China tuzikola forwarding gadi za China zibula batu kama nga tibazanya n'omupiira bakuba golo baba mu World Cup the Chinese Masaya communication experts like us. Yes. Okujjawo kibayase sizino ku bantu gyebabalinako era ffe twakulira nga ekintu Japan nga jjajja wagatondeeza Japan wo Japan lwali lwe nga baluziikamu bantu Japan nga lugumu nnyo made in England. Abajapani bali bakola nnyo byakulwanyisa era zino kampuni za Mitsubishi Toyota zali nkozi za byakulwanyisa olutalo okubiri bwe yaggwa nezidda mu producing emmotoka. This is ate ba designer balungi. Emmotoka bagikola nga enyire n'amataala malungi nyenyi naki bakolera gundi bavuuka mu market kwe kuyingira mu market naye luli made in England nga bayagalanga England n'omudaaki era ffe twayagalanga England
kalevu ka mudaaki bwokeberenga ekyo kyoma kya mudaaki kyobola batya bezi ezo giraba wano mu lujja bulijjo mpulira ozogera nga simanye bakitomera owatakisa giyita nazaala benzi bayozaako buwoza neddawo bagitomera wava muno yagenzigira bungereza eyalifute nagirenda emotoka nga bwoba ku ttaka tegira akatala tekaaka ebikolya kukola sikuka katogivugira ku ttaka bankuba munange byebibala byonna wa Museveni osaba tisi eyankuba security agimba nemotoka nzeyireeteramu amafuta 1.7 mbakubini ekolezeko sente zeko ngoliwabafuna amboni that's why fe munsi bwe tuba tugenda mu kalulu batubuuza abalonzi baba mirundi egi abalonzi bajja okunyweza ekibaddewo nga bakifunyeemu abalonzi bajja okujjawo ekibaddewo bakole ki baleete ekipya bafunemu akati njagala nkubuulira Museveni bwakomawo ejjogolyona njoze era lijja kusigalawo kitegeeza famire yange ejja kuba njavu katulina ku lwana nnyo mugonzi ajje kubanga muno byakubye ne mugonzi ekitegeeza nina strong bond nani yes when Museveni comes back I'm likely to continue with this status nja kuwafuwalira ddala nnyo kubona nanyinisoyokola nja kuwafuwalira ddala nti kumwenda kuyazinga olukusi kati olina kulwana kufana butanyagwa amukuba gwempagira anamukuba namugjawo gwempagira that's why you support mugozi nekuba amasutika ngenetukombole kimu nekuba obukofiira njokola mukubira ono yange fitizi njokola ono bamukuba aveewo nange nfune kuseera nange ndi kusaba efamire yange nkondeeta amayumba okozesa amayumba amala naye era nkwate emyaka 15 negikola mu state house nga ndisaka kwanja ninokubeera muwanda weyaze emyaka 10 ngimaze bamunyabo kati emyaka gyange 25 gyonna gifudde wa Museveni olingali abadde Lusira ninga ekulu era nebunya lwaki nagendayo kubanga emyaka 25 abadde ninga njoga ali kuba yantegeera sinza muwagirako zino mulaba wano nga mwavu sinza nebwalikola ki ne bamubye bamutukubidde meeting y'ekiro sajja yabaga Tamale tamuwala mwakola kulinsaiti nga bannayuganda nembuliwa nga bafuluma bonna babatookere omuwala omuleeti otya avuganyani talina gwasobola nabamusiba bakodiikulaabo manyi balabase onayekolera afugire muli ono mujozi yayagala afugire muli ate bakokenyini kikulemye kakati otuyinza otya okuleeta oleeta omukazi wo tekisoboka